ku Facebook weebwe ekitabo abasharing abakomenting abakolaki mbalamusizaako abali ku mitimbagano ng'egya X nga mmwe ogwammwe mulimu kuzoganya muwandiika musharinga mukolaki namwe mbalamusizaako mubalekola mulimu ogwo nga mwebale kubanga muli b'amaanyi bwenvaawo ngenda kudda kubakola morning shift abakomenting abaposting abalinyo mubaledera aba midday namwe mbalamusizaako evening shift ne aba naba night shift namwe mbalamusizaako mubalikola mulimu ogwo bwe mala babuzaako olwo n'okubategeeza nti mbebaza tuba tusimbudde mu bulango bwa leero. Alright, kasooke n'akalango kano omuntu yenna yali yagadde ogendako mu ggwanga lya Canada okwetaba mu musomo guno ogwa second edition gukyali obukoma mu mwezi gwa mwenda nga bukomekereza. The International Conference on Ending Malnutrition 2025 theme Better Nutrition for Better Lives. The second edition, it will take place in Woodbine and Banqueting Convention Center, 30 Vice Regent Boulevard on M9W7A4. It will take place on 17th to 18th of January 2025. For more information, you can contact the organizer, the expert in organizing this kind of seminars, Madame Doreen Kajumba, the CEO of Extreme Music and Events Management in Canada. On her personal numbers, +1 647 929 0340 or +1 437 259 603 for more information. Kale gwe eyandetaaze okubanga oyogerako n'omukyalo akubuulire terms and conditions keeko akalango nyenda ku malwaliro nkaseeyo musobole okubanga mujja ku contacts mumutuukirire. Ne strictly abantu abagala ogenda okuyiga n'okudiscoveringa abanyampi abali mu kubega n'abagala okukyankalanya, please bino si byammwe mukole emirimu gyammwe egy'okubegera mu Uganda nti ekiri Canada mukiwulira. Alright, kana kalango akasembayo kagenda gendere bantu mwenna abali mu ggwanga lya Bungereza, abali mu bwakabaka bwa Bungereza, kubanga obwakabaka bwa Bungereza bulimu Northern Ireland, bulimu Ireland, bulimu Scotland, bulimu ne Bungereza yennyini. Kati gwe Uganda yenna gye wasiisira ng'oli mu ggwanga mu bwakabaka bwa Bungereza, nkusaba oliza akalango kano bambi osanga kubanga twetaaga kati okuteekamu amaanyi mangi nnyo okununula eggwanga lyaffe. Kasoma bwe kati nga kategekeddwa aba NUP chapter Stop People Power mu ggwanga lya Bungereza. Kasoma bwe kati kankasoma olulimi lwakawandiiseemu lwe bakawandiikiddemu engeri gye muli muntu olulimi lwansi eyo mujja kategeera bulungi nnyo. Kasoma bwe kati. The NUP UK chapter invites you to the President's London tour of the Duty 2024. The struggle for democracy in Uganda. Come and be part of the journey to freedom. Friday 20th of September 2024, time 16 p.m. up to midnight. This event is open to members of the public on the first come, first serve basis. Please call any of those numbers below to register your attendance. Please note that UK NUP chapter appeals for your generous donations towards the cost of this event. All donations to People Power UK Barclays Business SC 20-90-74 account number 13970825. Yours, names and reference. Venue, St. James's Church, Hyde Park Crescent, London, W2 2HD. For more information, you can contact the following telephone numbers available on WhatsApp and on normal calls. The first mobile number is 0794 7505 722. And the other number is 07878 27 23 29. Other number is 7494422 For more information, you can contact those numbers. They are available on WhatsApp. Don't miss the after party with the People's President
ndoza mukategedde bulungi kubanga bakawandiise mu Luzungu nange sobola tekkaza mu Luganda ng'ate bakawandiise be Bungereza njagadde kasoma nga bakali era nako njaka postinga buli muntu yenna ali Bungereza asobola okubanga akola ki asobola okubanga akategeera bulungi nnyo nga bakali. All right, sigenda bawa kigula lugi, sigenda bawa kalowoozo, wabula tugenda tandikawo video butereevu. Video yalo tugenda gikwata mpola. Ngenda kusaba kwe ow'omwoyo omutono ngalamu omutono eno video ndowooza njagala ogyesonyiwe katusookera eno. All right, ngenda kubasaba mwena comrade ne bannayuganda mwenna nabagamba mbayigiriza ebintu bingi nnyo mu politics wa Uganda nga bw'atambula. Naddala Museveni ng'ayagala okukwata amawulire ogajja we galina okubeera gakyusa agateeke ku kyayagala. Njagala ffenna tujjukire nti ekintu ekikyamu kituuka ku munnayuganda munno ne kizibikirwa nawe kijja kutuukako mu nkola y'emu era kizibikirwe. Kizibikirwa kitya? Kasita batandika okukulyetinga oba okutandika okuteeka ebiwozibwozi sitanti diversion ng'omanya nti emboozi bagibikka. Twafiira baganda baffe ekiteezi abasukka mu 300+. Naye gavumenti ekifuna ekiwamba negobawo n'abantu kati ku mawulire tolina wookiwulira, tolina content creator gw'olyako akyogerako, towulira TV ya Uganda ekyogerako, towulira ba YouTubers nga bakyogerako, wabula bali ku biboozibozi. Kati family ziri ez'abantu abafa ziri mu bbanga teri azoogerera buli omu ali ku bibye. So kyekitu baga nti Museveni akulyetingayo diversion. Era nekino kati bagambe Museveni asobola okuspendinga milioni 10 ku 150 ku bibiri okulyetinga diversion oba stunt ekwata amawulire. Kasitola banga mainstream media Uganda okuli TV, radio, ba YouTubers nga babuukidde ekintu bakipostinga ku speed ya waggulu tobuuza lwaki. Ekintu ekyo kibeeramu stunt era kibeeramu diversion. Kati ngenda kusaba muve ku diversion tufokasinge ku national matters. Ekituuka ku bantu abali Uganda essaawa zino ne bakosebwa ne bakiteekako ebiboozibozi ne bekikyusa nawe bajja kikola family yo era bateeka ebiboozi bikukyuse. Nakugamba Museveni omuntu gw'atakusobola okukozesa stunt mu bulamu bwe ye mukyala we Janet Kataha Museveni mpozi ne bawala be 2-3 naye abasigadde bonna mu family ye kebeere mu magye kebeere mu ministry asobola bakozesa stunt ba diversion okukwata amawulire ago. Kati njala soka bagamba ngenda kusaba gwe muganda wange ng'oli ku social media toddamu ku sharinga kintu kyonna ekiyitibwa ky'omuvubuka gwe bayita amanya gagenze manyi omutwe gukola nnyo mala omulabo wano. Toddamu ku sharinga kintu kyonna ky'omuntu gwe bayita kankaka. Nkiddamu totawana kuddamu ku sharinga ku postinga kwogera ku kintu kyonna ky'omuvubuka gwe bayita kankaka. Nabagamba dda kankaka mukozi wa ISO. Kankaka alina files ezimuvunaanyizibwa ku bantu abaziba misinga n'abantu abazibattibwa. Neno osanga omuntu nga postinga ekintu kya kankaka abisharinga abiwuliza n'obuuza ono yeye mulalu oba oli kankaka ye mulalu. Ngenda kusaba ekintu kyonna ekikyosanga kirimu kankaka don't post don't share oyo state agent kubanga abaanoonya kintu kimu tagetezebwa muntu myokolako interview n'okusaanyaawo. Esaazo lyabaleetera ekibuzibuzi kya Muzeeyi Kibalama. Muzeeyi Kibalama oyo diversion ebintu ebyo n'abikola n'abiteekawo musajja mukulu alina okugenda okukola okutuuka lw'anaakaddiwa. So ebibozibozi byonna bye batandise okuleeta omuvubuka byaleetaleeta byonna diversion. Oyo omuvubuka muveeko temuddamu ko sharinga bintu by'oyo omuvubuka kankaka. Musajja wa ISO alina emikono mingi mu bantu abafudde n'ababuziddwawo. Mumulaba nga yeekazanga omusazi w'ebyayi ku kkubo ye ekibamusomesa kwekaza ng'era abaakaba bwe baba. Ngenda kukusaba toddamu kusharinga kintu kya kankaka kubanga oyo state agent wa ISO akola nnyo obutaweera okufuna tageti za Museveni n'okutta bannayuganda mu ngeri esoboka. Kati mbategeezezza oyo muveeko. 1. Ngenda kukusaba ekibozibozi ky'omuvubuka gwe bayita Wizo Manizo ne promoter Norbert bambi temukitambuza. Ezo stanti bazikola nga bulijjo okukwata amawulire. Lwaki gamba nti stunt? Mu Uganda
teriyo muyimbi gw'osobola twala kuorganizingira Kivulu nga tewamusasudde ssente. Era agenda okujogama nti agenda kulinnya ku stage nga ssente ze almost 70% wazimuwadde. Gwoba promoter kikusaze, he or she doesn't care your loss. Ompulira bulungi nnyo. Mu Uganda teri muyimbi asobola kujja ku stage ku performinga nga tewamuwadde ssente ze almost 70%. Okitegeera bulungi nnyo. Kati goba bataddemu diversion yabwe ne stunt yabwe y'oluyimwe nali mubuukira mbu akubye oluyi. No. Ekyo kyabadde kipange bulungi kubanga already bonna ba state agent. Oyo musajja Nobert mukozi wa state mumanyi bulungi nnyo. Wizo bwe yavaayo okukola concert gye baakola yagira mu kyambalo kya Pirao mu mine state mafia. Family onda mu gimainti ya ba mafias. Kati kikigwe ekikulolezo tandika okukwata videos sasa nti bamukubye. Please njala mberenga abantu abakulu. Teri muyimbi mu Uganda asobola agenda ku stage kuba forming nga tebamuwadde ssente. Ate nekira twandigambye nti balina ekivulu kye bategese bakoze stand no tebalina kivulu kirala. Okitegeera amateeka bagamanyi nti omuntu bw'akwasa utingo ngenda ku police n'omuwaabira. Ne mu muganya okutegeera diversion unosanga olinga postinze ekintu akitambuza bamukubira total nonsense baba ajja ku kintu kyekiteezi kubanga ekintu kinene nnyo. Nchidda muteri muyimbi kabera upcoming asobola kujja ku Kivulu nga tebamusasudde. Lwaki babera upcoming bamuwa amafuta oba bamuwa emitwalo gye 10 najja nayimba na teri muyimbi asobola ku performing nga tebamuwadde ssente. Kanko chokola ko tegere nti start. Buchanga show egwa. Let assume nti show yagwa. Kigenda mu wiki ndowooza kigenda doza mu wiki nga 2 ku 3. Bale tebamuwanga ssente. Kyokka ekiro kyennyini basoloza ssente baba asoloza nga zagenze dda ku account kubanga batundanga ticket. Gw'oŋŋamba otya tebamusasulanga nawe n'oleeta biyumbo bamukubye oluyi. Kiki muliko? Kale njala bagamba mubeere mbintu ebigasa wosanga ekintu kyonna ekitakwatanga kikiringa ekibozibozi kya Zali. Nabagazi Zali state mafia state agent bamukozesa buli kintu. Omuntu yenna kasitulanga omuntu yali ayogedde ku kintu ekyamuko kyagulanye tayogera nsonga za ggwanga. Wabula nga tava ku social media akola story after story tomuwanga budde manya nti oyo babanyiga kali bamuga gwokola kino gwokola kiri kubanga iyo program weeri ewoli sponsored by Salim Sale ne semwa ine iso kola stance okujja abantu kumulamwa zomo kitegedde bulungi tufokasinge ku bintu ebirimu amakulu niye mubera ku diversion after diversion. Okitegera Minister of Ethics and Integrity weeri ekola niyo omuntu najja ku live ku TikTok muwala munajjamu akalega najjamu n'empale n'abalago ebitundu by'ekyama n'ombuuza nti etteeka terikola nti gyeriri. Okitegedde so njala baga bane mu focusinge ku national issues. Mu mafia system buli kimu kisoboka basobola okukola ekintu n'owewuunya kino ekyo. Kyokka yo Museveni afuba nnyo okumala Abaganda obamalamu empisa n'ekitiibwa nti muli cheap nnyo to the extent mutandise okujja ku TV mu kawo bwavu naye nga mukimanyi bulungi abalumye bwavu ate Museveni kennyini awo sigenda kulwawo nfuddewo. Kati ndowooza katutandike emmera mwagala ennyo aziikiddwa olwaliro ewaabwe kitalo nnyo ekyokufiibwa jjajja pulezidenti Mukama amuwummuze mirembe alese eggwanga terikyuse naye ffenna lyekkubo enjawulo ya budde. Abadde tebamanyi muzeeyo ono kammala gikuwona eddakiika seconds 3 zokka tugende mu maaso twebaziisa olwaliro ye yajje pulezidenti mu ggwanga erya Canada ajje asobole okubira mu kuziika yo n'omuzeeyi. That one is called Shalom. This one is Solomon. That's your eldest great grandson. This one is Suri. Yes, it is me. May I confirm? Yes, it is me. Kati abatamanyi Luganda n'abalumanyi oyo ye jjajja wa Babi kitegeeza nti Mukama babadde amuwadde obulamu nalaba ku muzzukulu nakabirye nakasatu endowooza gwatalabyeko alabye ku muzzukulu wasooka n'abazzukulu b'abazzukulu be bazzukulu bayita muzzukulu nakabirye ekye bayita obulamu Katonda kyakuwa ndowooza kitegedde bulungi nnyo oyo muzeeyi w'olabye ayita ye mujjajja wa Babi
kane babi yajja n'abaana be n'abalaga jjajjaawe ekyo bayita obuwangazi kati muzeeyi afudde naye ku bazzukulu nakabirye sina kiri ayinza okubadde eno bazzukulu nakasatu kibayita okuwangaala kale mukama muwangazizza n'amutuusa eyo muzeeyi wummula mirembe. Alright, kati kansookere wano kansubire mupite ne ku General Kayanja wano ane Mayiga atuuke. Bannayuganda ebiseera bwe tujja okwogera naddala abantu Abaganda tuba tetuzze kusiika binyumo bwe twogera ku bantu abakyama bali Mmengo. Mbagamba nti ffe tetulwanyisa ofisi wa Katikkiro, tulwanyisa Mayiga yennyini ng'omuntu olw'obukyamu n'obufere bw'atudde nabwo Mmengo. Mwenna mumanyi emitimbagano egibeera mu Bulange Mmengo okuli BBS Telefina eyakiiba Freeman ne Mayiga, okuli CBS era nga nayo ya Mayiga kati ebitundu 5 ku buli 100. Emikutu gino gyefudde ebbere gye mu kulwanyisa muzzukulu wa Buganda n'okukola bwe baagala. Nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka n'okubikira Abaganda mwenna nti mu wiiki eno ennyini gye tutandika n'eri gye tufindikidde twagwiramu bitalo 2 bye biruwa. Okusookera ddala bazzukulu b'amaziga beddira empindi ekitalo nnyo ekyokufiirwa jjajjaffe omutaka Kamyoka Mugalu ow'Eggunda Buyokwe Kyaggwe eyaterekeddwa naye ekyensonyi nti tewamuwuliddeko nga bamubika oba Mayiga abikira Abaganda oba ategeeza ku Ssaabasajja Kabaka oba Buganda bonna okumanya. Kale jjajjaffe Kamyoka Mugalu munnange yaterekeddwa naye Obuganda tebumanyi kitalo nnyo ddala. Kano bwe mu ku butambi nga bamugenda omutereka abatasobodde birado bitegeera ono ke kano wana akatambi nga bagenda omutereka. Nga mutwala omutereka naye ekyewunyisa nti abatudde Mmengo bo tebasobodde kutegeeza bantu era yono wano. Lwadde terubusa ate wattu jjajjaffe omulala omutaka Ssebuguzi Buganda ono nga yakubadde akulira ekika ky'empologoma naye bw'atyo yabuze. Kitalo nnyo bazzukulu bannaffe bonna abeddira empologoma ekya jjajjaffe Ssebuguzi Buganda eyabuze naye mu kubula kwe ng'abataka abalala bonna kulimu ebisoomooza n'ebibuuza bingi nnyo. Era naye butyo teyabikiddwa, Abaganda tebaategedde n'Obuganda tebwategedde kubanga bba bali Mmengo bakola kimu kya kusirika. Ekikwasa ensonyi ku kubula kwa jjajjaffe Ssebuguzi Buganda akulira ekika ky'empologoma nti ate wattu bagenda omutereka ettaka lino liriko baalitwala. Nze abazze bangobera nga akola programs ebimuli Bulange Mmengo ettaka ly'ekika ky'empologoma lino mbali mu mayinga liriko enkaayana era nga omukulu omugo baganye okwogera amannya nze gwe ngenda okwogera kubanga ebyange mbyogera kati ng'omusizi Agule Seyani omusajja ye Major General Eric Kayanja ettaka yalitwala n'ettaka eryo lya kika kya mpologoma nenga Kayanja yalitwala n'ayeddiza era essaazi no twogerera
jajja ffe tebannamutereka nga tebamaze kusootinga ettaka eryo ne Mayiga asirise buli omu asirise nenga ettaka eryo ebyapa byonna baabiwa Mayiga. Ono ejjeno Eric Kayanja oyo yalemesezza jjajjaffe Omutaka Ssebuguzi Buganda ow'empologoma okuterekebwa kubanga ettaka yalyezza. Ne bw'omubuuza alifuna atya olina sooka kukubira Mayiga. Oyo yalemesezza. Kati wano mu kavidiyo kano baaganye omwogera ngera mula mainstream media ze Uganda bwe zikola. Baaganye okumwogera nti yalina ettaka lino yalitwala. Ulira wano. Ku nkomerero ya wiiki ewedde Obuganda bwagwamu ekikangabwa eky'okubula kw'omukulu w'ekika ky'empologoma Omutaka Ssebuganda Nabuguzi Wilson Ndawula. Enteekateeka z'okumutereka zibadde zigenda mu maaso okuva olwo okutuuka olwaleero poliisi y'e Matugga lw'ezirinnyeemu eggere ng'entabo eva ku nkaayana eziri ku ttaka ono waalina okuterekebwa erisangibwa ku kyalo Luwadda e Matugga mu disitulikiti y'e Wakiso. Enkaayana zino ziri wakati w'ekika ky'empologoma n'omujaasi gwe tutegedde nti mukulu mu ggye lya UPDF. Enkaayana zino ziri wakati w'omujaasi gwe bategeddeko omukulu mu UPDF. Tenava nkugamba totwalanga obudde bw'onoowulira mainstream media ze Uganda zonna ziri compromised. Ekigambo okumenya Major General Eric Kayanja kyabalemye okwogera kubanga ettaka yabbalye bbe. Ono mukooki eyeeyita omukooki neyeeyita Kayanja ng'ate musajja alimu olunyarwanda. Yagaanye omutaka wa Buganda omulamba okuziikibwa ku ttaka eri obutaka bwe ng'omutaka wa Buganda. Mayiga tannava wadde okwogera ekigambo neki wadde otuuza olukiiko lw'abataka okubuuza owaffe gwe ogubadde bwaki omutaka okulemera ku ngulu ng'ate alina okuterekebwa ku nnaku endagaano omutaka z'alina okubeera ku ngulu. Kankabaddemu bano batidde odyogera eyatwala ettaka eryo nga Mengo yerimuguzizza Buganda Land Board n'amu abali mu kika ky'empologoma bamuyita Major General Eric Kayanja. Bano batidde omwogera ffe tubyogera kankakuddizeeyo kawulire. Ku nkomerero ya wiiki ewedde Obuganda bwagwamu ekikangabwa eky'okubula kw'omukulu w'ekika ky'empologoma Omutaka Ssebuganda Nabuguzi Wilson Ndawula. Enteekateeka z'okumutereka zibadde zigenda mu maaso okuva olwo okutuuka olwaleero poliisi y'e Matugga lw'ezirinnyeemu eggere ng'entabo eva ku nkaayana eziri ku ttaka ono waalina okuterekebwa erisangibwa ku kyalo Luwadda e Matugga mu disitulikiti y'e Wakiso. Enkaayana zino ziri wakati w'ekika ky'empologoma n'omujaasi gwe tutegedde nti mukulu mu ggye lya UPDF. Naye akawungezi kajjo twafunyeemu enjega poliisi bwe yatuguddemu wano neyimiriza emirimu egyekigenda mu maaso nga bagamba nti ettaka kwe tuli si lyaffe era baweereddwa ebiragiro batuyimirize bunnambiro tetubaako kintu kyonna kye tukola. Abazzukulu abakedde ne zitrakita mu kifo kino okutereeza ekifo n'okusema entaana eterekebwamu omutaka balabiddeawo nga poliisi y'e Matugga ebawa trakita zino bwamu n'okubalagira okwamuka ekifo awatali kuddamu kukisaalimbirako. Tubadde tuzimba olubiri emmuli ezo ze mulaba bawawula nga tuzimba olubiri wagenda okubulira. Emmuli zo zijja kgenda mu maaso lubana ba poliisi era tekomyewo tugaana. Batugezaako naye poliisi yo yatugambye tulina okuyimiriza. Abazzukulu wano we basinzidde ne basalawo okugira nga bakuumye omubiri gwa jjajjaabwe okutuuka ng'enkaayana ku ttaka lino zigonjoddwa. Tusazeewo ensonga z'ettaka zibaddewo ebbanga ddene zoza tezigenda kukya era kye tusazeewo kiri nti ensonga z'ettaka bwe zinaaba teziwedde Ssebuganda ajja kusigala gy'ali kutuusa nga tufunye obwannannyini obwenkomeredde tukole ensonga nga tewali kutukuba ku mukono. Entegeka z'okutereka omubuze twazizizaayo e Mengo bwe balituwa ekyapa agenda kuterekebwa kuba kati be bazirina. Aba Buganda Land Board bakwatagane n'ab'empologoma balabe ng'ekiri kino bakyanguya mangu okulaba nga omutaka aterekebwa. Ngenda kuzaayo amawulire eri omukubiza w'olukiiko n'abataka mubabuulire kiki kyensanze ku ground titewali kigenda mu maaso kubanga bali bakyayagala okumanya obutaka bwabwe engeri gye buyimiriddemu.
Enkayana zino tukitegedde nti zaatuuka n'okubagobya ekika ky'empologoma mu mpaka z'ebika bya Buganda. Ssaabasajja tunajjukira nti yasalawo batuddiza ekyapa naye abakungu be nabo ne babaako n'ebirala ebyabwe bye baasalawo. Ssaabasajja Kabaka yasalawo n'agamba ekika ky'empologoma bakiddiza ekyapa, Mayiga yagaana. Kati ng'ogenda owulira omusajja omukulu, omukyalo omukulu abali mu diaspora abali e Kampala, mbwera tuvoola Obuganda. Bw'abanga Kabaka alagidde nti kino kikolebwe ne batakikola, gwe bwe nkugamba nti Mayiga yawamba Obwakabaka ne Museveni ng'oddamu ovuma Lumbuye. Bino Lumbuye yabyogera. Kabaka akoze okusalawo okw'emirundi n'emirundi eri ab'olulyo olulangira, eri abasajja b'abataka, abalangira n'abampejja. Mayiga n'agaana okukola kye balina okukola, n'aligaana. Bwe tugera ku Mayiga mbwera avudolo nabagamba tetulwanyisa Bwakabaka bwa Buganda era tetulwanyisa ofisi ya Bwakatikkiro, wabula tulwanyisa Mayiga eyeefuula Kabaka mu Buganda. Kabaka baamuwamba ne tukibagamba ne mulyoka mugamba abaana bano bavoola Buganda. Nogamba n'abantu bali kuki kubanga temumanyi. Ssaabasajja Kabaka atola oda, Mayiga n'agamba yayogera ngaadi nga Mayiga yabyogera. Kino kankibaddiremu kankazi katono nnyo wano. Wulira kyagala okumanya obutaka bwabwe engeri gye buliddemu. Enkayana zino tukitegedde nti zaatuuka n'okubagobya ekika ky'empologoma mu mpaka z'ebika bya Buganda. Ssaabasajja tunajjukira nti yasalawo batuddiza ekyapa naye abakungu be nabo ne babaako n'ebirala ebyabwe bye baasalawo. Baatuuka n'okutugamba nti batuweeko ku mayiro ennamba batuweeko yika 6, ekintu kye twagaana. Naye ndowooza bo balina ensonga zaabwe, bwe banajja ne twogerezeganya ne batunnyonnyola lwaki ku mayiro ennamba tulina kufunako yika 6, osanga omutaka tunaamutereka. Poliisi eriko byetangazizza ku by'okulemesa ababadde bagezaako okutereeza awagenda okuterekebwa omutaka. Matuga yafunye okwemulugunya okuva eri omutuuze omu yabadde alumiriza nti waliwo abantu abazze ku ttaka ne batandika okusenda emmere gye yabadde alimye. Poliisi yasitukiddemu wamu. Ono ayogera simanyi Luuku Oweesigire. Luuku Oweesigire Emia Person najja n'agamba waliwo abazze ne tractor okusenda emmere ye. Emia Person ffe nga tumanyi nti ettaka Buganda. Nemmwe ndoza mutuuse kusala busazi byayi mutuyita Abaganda tulye kye mwagala okukola. Luuku Oweesigire kuka mutuse mu mujje musale eryayo mwagala ffe tujje tumutuge kati tulye eryayo Abaganda ku ttaka lyaffe ly'abajjajjaffe. Luuku Oweesigire mbu omutuuze omu it is a square mile, 1 full square mile. Woyala kungamba nti omutuuze oyo ye nannyini full square mile era baasenze. Mukama ntaasa kuba nina ebintu ebinnuma mu mutima. Such fools ng'oyimiridde ng'oli mwogezi wa poliisi nga mukola bogus statements. Mutuuze omu. Me, I and those people of Mpologoma Kirani, they know who is behind that mission. It is Charles Peter Mayiga, Buganda Land Board and Major General Eric Ayanja. Teri muntu individual muntu omu, it's a square mile. Eyo si futi 15 bakugambi nti ku square mile bagala baako ekazi 6. Whom are you fooling? Kankazi mukawulire.
zino tukitegedde nti zaatuuka n'okubagobya ekika ky'empologoma mu mpaka z'ebika bya Buganda. Ssaabasajja tunajjukira nti yasalawo batuddiza ekyapa naye abakungu be nabo ne babaako n'ebirala ebyabwe bye baasalawo baatuuka n'okutugamba nti batuweeko ku mayiro ennamba batuweeko yika 6 ekintu kye twagaana naye ndowooza bo balina ensonga zaabwe bwe banajja ne twogerezeganya ne batunnyonnyola lwaki ku mayiro ennamba tulina kufunako yika 6 osanga omutaka tunaamutereka. Poliisi eriko byetangazizza ku by'okulemesa ababadde bagezaako okutereeza awagenda okuterekebwa omutaka. Matuga yafunye okwemulugunya okuva eri omutuuze omu yabadde alumiriza nti waliwo abantu abazze ttaka ne batandika okusenda emmere gye yabadde alimye. Poliisi yasitukiddemu wamu kwotadde n'abatuuze abalala nesobola okugenda ku ttaka lino era tukituufu twasanze nga kuliko tractor emu grade yabadde esenda naye tubategeeza nti lwaki ate basenda obudde obw'ekiro afe ekyo tulaba nti no kyabadde kireetawo ebibuuzo bingi. Mu mbeera y'emu ne wavaayo omwami omulala General Kayanja eyagambye nti no yafuna liizi ku ttaka lino. Ab'empologoma bagamba liizi eyaggwako kyobula abadde bazze okuba nti no bakozesa ettaka lyabwe ziikako omuntu waabwe. Tugenda ku lwawo kati yo TV yabuuse erinnya General Eric Kayanja kati ono lukuwe owesigire yayogedde mu n'omutuuze omulala General Eric Kayanja yazze n'agamba mbu ettaka eryo lirinako liizi. Mukama ntaasa kubanga nenkwata ku mayiga just mukwata ku bukwasi buli mabbo nyiza boga yanga agaye emberenge munyalanda gomanyidde Abaganda. Mayiga bagambanga nti gavumenti ekyuso erinnya wamuyita Lumbuye ne mbanga omuntu aneefaananyiriza mpita wala kano bagenda kakusalemba kakuwe. Gavumenti bwekyukanga n'owulira nti waliwo omusajja gwe bayita Lumbuye wuuyo oba omuntu aneefaananyiriza oba oli ku mukolo dduka siri kusonyiwa kasajja gwe. Tosobola kuddira omutaka omulamba kati essaawa zino ng'ali mu firiigi olw'obuluvu wammwe okwagala okubba ettaka mayiro namba kati nga tuveewaawo. Kubanga ono byayagala Abaganda we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Mukamwa. Now if you say, we shall crush. That is their mission. Kati omukulu ono yefudde nnyo bize ng'emmese mu kita. Akola mukolo ku mukolo. Naye ng'eno tabikira Baganda, tategeezezzaako Ssaabasajja Kabaka nti abataka bakunkumuka kubanga yennyini akimanyi nti bali mu luko olutta abataka. Nga yayagala kuteeka babe. Omukulu ono bamwolesa ogwadde luddawa n'atuula ng'asitamidde emmere mu Buganda tetusitamira mmere ku lujjuliro Ssemakata asitamira mmere. Kino ekivunwa nti muli basajja Banyarwanda emmere ku lujjuliro tebagisitamira era n'okusimba olukono ku lujjuliro kyalinga kive. Mwerabireko. Asika myonna obulimu abuwa abalenzi mu mmere. Uyo yenna asitamye alangazze.
bajjajja enkonko zaffe nsaba muteekeeko tutambula ogwe watukugabule enkonko zaffe zezo mukama waffe tufumbira mu kasaka kubanga tufumba akasaka kaffe kaako tetwafumbirangamu enva zaffe era nakati bwe tukyakalina ab'ekyaddondo tulina emmere yaffe nga bwe mugiraba omwama gwe tuliko omukulu tugobe akaveera mu ffumbiro oyo yenna atudde alangazi tuteekateeka amaka amalungi nga tugoberera ennono yaffe gwe mulamwa kyaddondo mu Buganda n'okusimba olukono ku lujjuliro kivve mu Buganda tebasitamira mmere omukulu azze bamutereddewo kamwasa jjute yeyanjuludde obulima bwonna abuleeze awoza mu lujjuliro kubanga tuli Muganda ffe tetusitamira mmere nannyinimu abeerako n'emmeeza ye n'entebe entongole kwatuula kuba muleetera emmere ye bw'abanga ebyo busobozi okubeera n'emmeeza tagirinanga ye nannyinimu yabeeranga ku ludda olw'olujjuliro ng'alutuddeko bw'omu era ng'alina ekitiibwa kine ssebo otudde olangazi obulima bwonna obwandiisa oli kumwasa jjute mbu otudde ku lujjuliro kizibu nnyo kitalo nnyo tetugenda kulwawo nja kukuddira ku Sande tetufaayo awo kankuleke kati wenjagadde okuyitako awo kati tugende mu politics direct eyo nvuddeyo mutegedde abataka ababuze tebalangiddwa abala baganya okuterekebwa olw'ensonga nti amataka galiko enkaayana n'ebintu ebirala kati katutandike politics mugenda kutya politics tumutandikiddewa gwe muganda wange ali gy'oli nina kyenjala osooka okutegeeza buli nsimbi yonna eyisibwa mu parliament ng'egenda kukola project nga yaggwanga lyonna project eyo neetakolebwa sente ezo olina ozisasula oba oyagala oba toyagala eggwanga lya Tanzania, Uganda, Kenya, Rwanda, South Sudan bakola enteekateeka ekola standard gauge railway. Kenya almost bali ku 70% okumaliriza rail line yaabwe y'amasannyalaze. Tanzania bali ku 95% okumaliriza standard gauge railway yaabwe. Rwanda sigigoberera kubanga tebinkwatako ne South Sudan sigigoberera kubanga tebinkwatako. But eggwanga Uganda ku sente ezayisibwa billions and billions of dollars ene erwere gye mulina. Daba standard gauge railway standard gauge railway. Ngojeko kubeera standard gauge railway. Kasasiro bwe yassa abantu ekiteezi n'abalemesa omutwala mukono ne kulwena kawuka badidde eno yennyini kayola gy'olaba kati gye batekka kasasiro bamutwala luddawo musuwa eyo bamutwala kati bwezino zezikola nkati kalya za kasasiro ezimutwala omusula oba omusula luddawa n'owulira ng'omutima gwagala kukuukamu okwatako omuntu omusaleko omutogete mu sefuli ogw'embwa egulye. Uyo kasasiro yemutwala kankuzanyire n'eyokubiri. Uganda Railways Kalbaleta trains kuyiwa kasasiro ku railway. After they've chased them away from Kitezi, now they are dumping them on the railways. Lord Mayor should act on this. Elders Lukwago should wake up. This is not a dumping site. They should look for a place where to dump this kasasiro. I'm wondering this kind of the country. After dumping, Babu Bale Sendala.
whole Kasasiro, which they have dumped here yesterday, today they have added. This is Port Bell Railway. Lord Mayor should act upon all this. This is not a dumping site. This is what I've been telling the chairman yesterday. N'owulira bamwita Lord Mayor Saalongo munnamateeka Erias Lukwago talina pulaani B ng'abadde mu State Council ebisanja 3+. N'owulira Executive Director wa Kampala Doloso Bisakawo oba Kisako bagusako baguki ali awo. N'owulira Kampala Minister simanyi Misa Kabanda waliwo omulala simamita embaata zani tezitudde mu office tezirina we zigenda kuteeka kasasiro. But bana abasajja kye batamanyi, in case of any coming rainy season mu gw'omwenda mu gw'ekkumi eggwanga n'ekibuga Kampala kisobola okugwamu ekirwadde nga kiva kasasiro ne kisaanyawo millions of Uganda babisula mu Kampala. Mukutte kasasiro mumutise ku train mugenda mu rail train gye musuuleeku namanve obwa mugenda paka Luzira. Just common sense. Ebyo ebisasiro bisobola okuvaako obulwadde obusobola okutta obukadde n'obukadde bw'abantu mu Kampala. Naye nga ssente buli budget mufulumya 4.5 billion okutekinga care of that kasasiro. Ssente zino ziragaluddawo. Noye najja nti nze munnamateeka Lord Mayor nasoma. Nabagamba okusoma n'oluzungu bintu bino biyamba babbi. Kutegeera babbi batya. Wabula omukozi asigala mukozi n'oba teyasoma. Nkiddamu okusoma nti simanyi nina diguli manyi oluzungu biyamba bagwagwa kutegeera na kwambala masuutu kumanya nti babba obukozi busigala mu mutwe. Naye buli muntu atudde mu kubanga beeyita elite mbu baasoma obuweereza oba obukozi tekyetaagisa bitabo byammwe. Amini yazimba eggwanga nga wa P4 dropout abalina PhD ne masters ne doctorate. I'll speak right now. You have done more harms than let Idi Amin Dada. Buli kimu kitunze mu kibbi. Mwembalesa. Tugenze. Gwe na member of parliament ng'ogenda genda mu mambuka ga Uganda. Kino kijje kunze. 1. Ngenda bujibwanga security alert. Hoteli zebaba bookingidde zonna. Abakozi abasoma hotel management and catering abadde balina basavinga semwa ine iso nga bakolaga ne hotel management baba dismissinze with immediate effect bajja kuddanga mission y'abana ewedde. Abawala abagenda okuweereza mu hoteli zammwe baromo service simanyi mabara simanyi wonye bonna bakazi bawala ba SFC nga mission balina main target. Rumu zamwe mugendo sula nga baba bolidde ndogenda sula mu lumu namba bweti nga namanya go kwegali yentaana yogenda gisula mu ng'ogyetegekedde genda ng'okimanye nkiddamu. Mwenna bagenda ogenda mu regional parliament sittings wonna oba tebakukwate mu northern Uganda bajja kukwata mu east bajja kukwata mu west. Naye nga bonna abawala abali mu hoteli zebaba bookingidde okusula bonna baba dismissed with immediate effect bajja kuddanga guno omukolo gwabwe guwedde. Hotel mugende sula ziri compromised. Abakozi bonna babawumuza abasigadde bonna ba SFC ne CMI abawala abanyarwanda omulinde ba state mafias abana Uganda abagendo bakolako service delivery ngera service batwala wa sitani mu ggulu
bye bye Vietnam ekyo nkimaze ensonga endala bwe nazze ne nkuba sweet containers 24 semwaizi yaleeta zibadde bagenda okugaba bakyusiza mu system era bayombe nnyo as watch information yafulumye system kije bakyusiza mu 1 bakyusiza packaging oluvannyuma lw'okuwa nti bagenda muga agenda kubeera mu buveera kati bakyusiza mu packaging bakyusiza mu bintu bakyusiza mu packaging ne bakyusaamu n'abagenda okugabamuko katono bakyongeddemu ebirungo bitya 1 packaging yakyuseemu kati tusityo agenda kugira mu container nga buli sejuice busikiriza oba boxi nga busikiriza bulinga ekirabo ye packaging bakyuse kubanga oli kyabadde opening oli ejja nakaviraga gundi kwata kapati bakyusizaamu nga nawo omuntu wakwaka box kafaana bulungi nnyo ogayo omuntu anjagadde nnyo kumba akuwadde entaanaayo ekyo bakyusizaamu ekyokubiri bakyusizaamu ne kubagenda okuwa kati oyinza okusanga honorable MOP nga zino box wa switch akugabira kwata munnange nga honorable yakuwadde akatwa oyinza okusanga speaker parliament nga donating sweet ku mikono nga gotomayi kumba yakuwadde akatwa so mubere very careful yo buli kyekubano bakikyusa kati bakyusiza mu packaging n'abagenda okugaba yes nabawala bali basigaddewo ne bakyusiza mu bintu bibiri packaging ne abantu bagenda ba distributors baba donors bagenda okudonatinga sweet oyo bakyusiza so mubeerawo ya n'ebintu bino embulire tefa yonna ogwange ngokola ne babuulirira ne mbaga ebigambo bino ayagala kiwulire atayagala kireke mukowereremu kano jara kagenda wa Mr. President of Security Alert manyi Mr. President mukama kukuuma nempoza bajjajjaabo naye okwerinda sibuti wattu ensanafu etambula egaludde Mr. President Kyagulanyi Ssentamu nze omulimu gwange gwakubuulira bantu naawe nga kuwuli oba obiwulidde oba tobiwulidde ogwange mbanga ogedde zino video zibeera kubasiziriritingayo abaami bano batuula buli lunaku on a daily basis butya bwe bayinza okukujjawo buli lunaku batuula in fact olunaku lubeeramu essaawa 24 lwakuba ffe tumanyiko 12 ez'emisana kino kankikuddiremu olunaku lubeeramu essaawa 24 lwakuba nti ffe tumanyiko luno ng'omusana ovako 12 paka 12 tumalirize olunaku luba luwedde no olunaku lubeeramu 24 hours kati you say spending half of the day planning thinking how to eliminate Robert Kyagulanyi Ssentamu nkiddamu olunaku lubeeramu 24 hours essaawa 24 naye 12 hours mu 7 eso puso fuso pupu papa kapa messe they sit they gather how to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu but musajja watatulanga ka kulooza nange ntudde ngambe tugenda kuttatya mu 7 nokuba takirina ekyo ayagala mujjako ng'akozesa amateeka bire bigambo byalo jala bigambo mukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu mukama akuwangaziza okutuusa wano akwongera ekisa n'okusaasira naye yongera okwebeereramu nnyo yongera okwebeereramu nnyo kabeera omuntu gw'otambula naye nnyo kabeera munnabyabufuzi nnyo kabeerani nnyo kubanga sitaani bw'alaba ayidde gwagoberera nkiddamu sitaani bw'alaba ayidde gwagoberera Mr. President yongera okwebeereramu nnyo kubanga bakutega abantu bangi nnyo naye n'obayita mbuyisi abamu bategeera n'abalala bayita mbuyisi wawo ne bannamateeka ng'omanyi tebadde ku sayidi nabo bafu waliwo bannamateeka obadde omanyi nga nabo bafu so mukama akusaasire akuyise mu buzibu otherwise abasajja batuula 12 hours planning how to eliminate you so kyenjagadde okugamba bw'obanga obadde weebeereramu nnyo ebitundu 10 ku 10 yongerako ebirala 10
mukama kingirize ne family yo aho na muvuddewo ko erimu mwenna bannayuganda ngera bategeeza katusooke tuzzeeyo ko akatambi mabega 1 ndi wano kubajjukiza tuli mukulwana ekintu amo kyemutategeera tetulwana politician no tulwana ba occupants. We are not fighting politicians, we are fighting occupants who came to occupy our country by force but pretending they are politicians. These are not politicians, these are occupants who came to occupy Uganda by all means. They use each and everything in their effort to stay in power by neutralizing, killing, assassinating, so that they can remain in power. They can compromise each and every one for them to stay in power because they have their hidden mission. 1, kasoke bajukize. Kasoke zile muli wa fere Uganda. Mwenna aloza tulwanyisa munnabya bufuzi okukyusa obuzza nga tubujja ku munnabya bufuzi no tulwanyisa baseddekeza bajjo okutwala eggwanga lyaffe. Yensonga bakola buli ekisooka okuba nti bagabana obuyinza. Oli kisavuga afugira ggulu kati ye president. Bawa buli muntu yenna go bagambye ekigambo obuyinza okukola kyayagala nga tebalina bweyobozezaako okusustaininga stay yawe mu buyinza. Batta, bawamba, basiba, bakola buli kimu kye beetaaga. Era mwe byobufuzi batulagako nti we are in politics. We are not in politics. We are in not politics. Tetuli mu politics. Reason being, Museveni yakuliyetinga yekuva mu nsiko yajjanga terrorist. Ye Yoseri tibahabulwa rutabayisirwa. Nkiddamu ye Yoseri tibahabulwa rutabayisirwa. Kambaddizeyo ddala emabega mulyoka mutegeera mu abantu ba Uganda musaana kujjukiza nnyo. Mara okudda ne mwaka yivu mbajjukize. Ebisere muyiika Windows nga temumanyi. Ene birth certificate yani ye birth certificate ya drunken master eyo birth certificate ojiraba awali sakodi in pink olaba wali details za Museveni entuufu wano kanzi ku awali details za Museveni entuufu zonna oziraba lwakuba olumu ngambo biba byewunzise kati simanyi bwenyiza kibalaga nga tekyewunzise. Awali details za Museveni enki entuufu wano amannya ge amatuufu simanyi musobola okugalaba. Kati kanga basomere muli ko mutegere nti we are with occupants. Amanya ga Yoseri, amanya ga Museveni amatuufu ye Yoseri tibahabulwa rutabayisirwa. Wano bakolaga nti azaalibwa Ttale Rwanda. Era we bakulya birth certificate eno yali operative ya Uganda State Research Bureau ekitongolo ekikesi ekyali mu government y'Obote ne Amin. Video yali nagenti bwoba ina lambo mutono giveeko tojja gisobola ate ngikozesezza busungu. We are not fighting a politician, we are fighting occupants. Abaseddekeza bajjottu abatwala eggwanga. Kati mutegedde amannya g'amatuufu ye Yoseri tibahabulwa rutabayisirwa. Nalwana nayo mugisa ya amanya ge part of his names genzi yali akwese. Buuza nze nasooka mu politics wa Uganda. Bakiseka baaliwo babidandisali baaliwo baani bonna baaliwo nakati we bali. Nobody came out to ask Museveni amanya g'amatuufu gwani. Kati ye agenda mu nsiko nga ye Yoweri Museveni alwana awangula. Kati oliti bahabulwa muntu mulala mu nsiko ayingiranga Yoweri Museveni alwana awangula abo babiri. Bwamala okuwangula ateekako kaguta. Okukimuteesaako kaguta anoonya kuggala luggi lwa butanoonya history we. Kaguta
yawasanyira oluvannyuma nga bamaze okukola kimumaze okuyingira Uganda kati olwo afuuka Yoweri Museveni Kaguta abo basatu Kyagulanyi ajja tutandika omukuba akkiriza nti yeyo seeri abantu aba bana kati teri yali amuchallenginzeko mu kooti kuba yina nyini mateeka tumusaba academic papers tasobola zibawa wabula ye kyakola ali smart nnyo mu kuzannya date politics oba jango politics kino nakyo kankibagambe tetuli mu nomo politics mwoge mumanyi tuli mu jango politics ow'ekiyeekera simba wakati any well-decorated serving military officer, he or she is supposed to attend any military academy. Omusirikale yenna asomeseddwa ateekeddwa obulungi alina okuyitako mu masomero agali ku mutendera gw'ensi yonna okugenda okusomesebwa amagye obulombolombo n'ennono bw'amagye oba mu nfuna. Museveni bamutendekera mu ssomero kye ery'amagye gye tuyita military academy luddawa teri military academy gye yagendamu oli ajja kuga nti nga yagendako emu Mozambique. No, Mozambique baali basomesa buyeekera. It was a rebel training, rebel training series. It wasn't a military academy. Video yale ba mujjaje kulira ngo oba mmengo baludda wasemanya. Wamuna agitegeera. Museveni tayina ssomero lyonna lyeyayitamu nga lisomesa amagye wabula yeetendekanga mu yeekera. Salimu Sale tayina military academy gye yagendamu yonna yatendekebwanga mu yeekera. As well n'omugenzi Frederick Rwejema mu gurupu yaabwe yagenda n'asoma eyajjayo obujjogendo yali yagenda military academy yali Paul Kagame. Yayitako era kyobula n'omwana we yamututte n'asoma mu military academies muhozi bamutwali yajja mu kunywa walagi luza mukitegedde bulungi nnyo. So bino byonna bye mulaba tondawo opposition eyiyo kola bintu biri awkward nga biri funny but bintu ebibeerawo byekizizitinge obigamba basiru bajja kubira nga bitunira tebabitegeera ng'oyisewo ky'oyagala mu system ya divide and rule. Waliwo ekintu Museveni kyakola nga kiri so funny nogana ya Museveni bayabaaki fa bakimanyi ne tunyiigola okuba mu temumanyi nga temutegedde kati kansoke mbagambe kino nandibale sikibagambe nejja kibagamba okitegere bulungi nnyo. Museveni Mujango politics is a genius. Mujango politics Museveni is a genius. Kubanga he can create a problem and himself become the problem solver. Munomo politics or diplomatic politics tamusobola. Kubanga mu diplomatic politics temba mo corruption, temba mo system ya divide and rule. It's all about ideology. It's all about ideology. Nti ogenda kujoyogera manifesto ojibulira abantu babesinga okwo bakuwaaka luno yebwe kigaana ng'amanyi nti weefokasinze kigaana lwaki ngenda kutta abantu mbasanyuze mpitewo lwaki bwe kigaana teekawo opposition eyiyo ne mu opposition mwenyini oteekemu opposition endala okitegera. Museveni yajjanga mu yeekera n'amanya nti obuyeekera bwange basobola okukola ekintu kyekimu kyakola okimanyi n'atonderawo chieftains of military intelligence n'atonderawo internal security organization n'atonderawo ESO nga tebiri mu constitution bino nga bimuyambako kulietinga all sorts of diversions, sorts of rebel groups
no manufacturing blackmail propaganda against all easy targets. Buli yamanyanga nga olina obwongo obukola nga wandika oyo, we can't manage him, find a way how to eliminate him. Kyovola okuva myaka gyensanvu ajja yajjangawo abantu awangudde mu 86 zajjawo nakati ajjajjawo naye nga mba temutegeera abajjawo atya. Yasettinganga accidents, nasettinga assassinations, nasettinganga obutwa nga bujja butta abantu nenga gutumanyi. Najja settinga zino peti accident gundi ka boda kamutomedde ne kagenda ngajja ngebyo tewali social media byonna bikola systematically bulungi nnyo, very clean nga teri asobola byogerako. Kati kiyakola yamanya nti mu system gye baali batadde mu 1962 Omungereza yamanya nti omusajja Omuganda naturally musajja mugezi amanyi administration atali kalicho. Administration bwe bufuzi oba okutetenkanya obufuzi oba entambuza y'emirimu kalicho nti wanono nnyo okitegeera. Ate Omuganda mulimi yalina ssente. Kati omuzungu n'agamba singa ndeko Omuganda n'ajoyininga amagye kajja kuba kaweddemu. Kye baakola ne baganda Abaganda bonna okuyingira mu magye. We waava engombe egamba nti Omuganda tabeera kulabwa seculiko ne bateekamu abo Northerners ne babeera mu magye, nabo mu Eastern ne babeera mu magye. Kati Museveni bwe yamanya nti abadde mu magye bonna ba Northerners olwawangula n'abateekamu kkoni n'alisira kwena ne basala ne batamye kye bayita olutalo. Najja mu Uganda, najja mu Buganda n'ateekamu simanyi bano n'ateekamu abayeekerayeekera n'akulyetingawo ADF n'ateekawo buyeekerayeekera bonna. Kati kye yakola yamanya nti mu kibuga basobola omuyeekereramu n'atandika okunoonya abaana bonna Abaganda abaali basigadde nga bavudde magye babivuddemu n'abaatirawo operation Wembule. N'abatira operation Wembule ani yagirimu Yono Kayanja yabbye ettaka ly'omutaka gwe baganye okuziika. Kayanja yatta abaana Abaganda ne banna abalala bali mu mission ezo. Batta abaana Abaganda bali bavudde mu majibo nga bakitadde nga bajja batta omukuumu. Kati essaawa zino n'agenda yekulyetingira opposition n'amala okulyetinga opposition n'akulyetingira mu opposition. Kati nzize mbasomesa ebintu bino balaga naye nga tembitegeera. Kati wano wenjagala okubeesinga mutegeere bulungi nnyo. Lwaki njagala mubeesinge wantu wano? Njagala otunuulire Democratic Party otunuulire ne Mengo. Museveni abadde alonda nnyo abantu okubafuula minisita ng'abajja Mengo olwa ideology yaabwe ne popularity yaabwe. Bw'amala obbazza eno mu gavumenti n'abafuula ebitagasa abo n'abaggalawo abalira kennaafu ne basavayinga ne batafa. Mu DP abadde ng'ajja amapesa n'agateeka mu gavumenti n'agafuula ebitagasa abalala n'agatta. Onfuna video ya lero oyina omuntu omunafu giveeko. Ekyo bw'amaze okukikola kati n'ateekawo Forum for Democratic Change n'ateekawo bantu bonna bandi bamabike bandi bonna n'abateekawo. Kati sigenda kulambulula nnyo. FDC ebyagituukako mugiraba naye ekyasinza okumala enviri ku mutwe kyekyabasajja bano okugamba nti bagenda kutondawo ekibiina ekyabwe. Ekyo kyo mbadde nkimanyi baggalewo FDC. Naye okuggalawo FDC ndowooza mmwe mwenna abali e Katonga mwandibadde muva mu politics, kubanga ne woddira omwenge omupya n'oguteeka mu ccupa enkadde oba n'oddira eccupa enkadde n'ogiteekamu omwenge omupya kisigala kye kimu. Kisigala kye kimu. Ompulira bulungi nnyo.
essaawa zino we twogerera kyali mu kukola kati they are spending billions of money to divert, to set up another opposition in the opposition. Chebakoze. Lukwago Tannamala mwaka mwefudisi kati yasazo nti kibiina kyefudisi bagenda kiyiwa. Ndoza mwakalabye. Ekibiina ky'efudisi ab'ekiwayi kyatonga basazeewo bagalewo mu butongole ekibiina kino ekimaze emyaka 20. Going too soon, FDC. Mukama akwekumulo eky'emirembe. Kino kye kimu ku bikkaanyiziddwako mu Tamiruka bwe batuuzizza olwaleero ku woofiisi zaabwe Katonga mu Kampala nga Dr. Kizza Besigye annyonnyodde nti beesigamye ku ssemateeka w'ekibiina mu kawaayiro aka 36 ssemateeka ono abawa emyezi 6 okutegeeza eggwanga ku nteekateeka ez'okuggalawo ekibiina omuli n'okuwandiikira akakiiko k'ebyokulonda n'okulinda omuntu yenna anaavaayo nga wakanya ekiteeso kyabwe. Lukwago Tannamala mwaka mwefudisi. Kale katugambe nti agumazeemu. Yayisiza resolution FDC bagiggalewo then bagende mu crisis management batandika okuyomba. Ompulya bulungi nnyo. Kati ekyo si kizibu kiri luddawa. Ekizibu kiri nti bannayuganda tetuyiga. Nti tetuli mu politics mwege mulowooza. Tulwanyisa baseddekiza basenze. Politics bamuzanyisa mmwe kennyini wabasenze. Lukwago abasajja bano bakuwa obutwa ne bakusiiga ne siriimu. Era okyazanya emizannyo gyabwe. Mukama wajja n'agamba nti akawuka tekajjako Museveni yeesimawo emyaka 2. Era n'agamba akawuka tekajjako Museveni era n'agamba kati agenda creating a political party. Political party yakuwujja biwojjolo etunda manda etunda bupiira etunda maddagala y'amaanyi ga kifuba maanyi ga kisajja. Notundi abasajja emisera basanga Kyagulanyi they are teething around baseka mwana fewa bwe bamukuba omugongo ebigebo boogera ku Kyagulanyi muganda wange n'obiwulira. Saddam Gaya Mr. President nkwegayiridde ku mukolo gwonna ewantu wonna wosanga nga Saddam Gaya tomwananga tomusemberera nga musajja mubi nnyo. Omusajja oyo akusiiga empitambi n'ettomi wonna ate ng'alina ekko. Saddam Gaya ogamba nti oli musajja muganda. Obadde ebyobufuzi olina enfudu z'emmengo. Tofunanga wadde ekifo ky'erosiwano Kyagulanyi yakugana ofuna ekifo ky'erosiwano Saddam Gaya. Oli mulungi nnyo wasikira enjogera ya mugenzi Hussein Kyanjo. You are good at articulating points but acting professional. It's your weak point. When you come out to speak in the public, you are good. But putting in practical what you say, that is your weakness. But Saddam Gaya nkugamba ne bannammwe bwe mba nga muli ba politician nga temuli mu politics wa Museveni era wajjanga politics. Ffe twasomanga mu ssomero okwesimba ku bukulembeze bwa prefect twatulanga wansi tukola manifesto zaffe according ku biki bigenda mu maaso mu ssomero. Tetwabesinganga kuba opponent be tugenda okulwana nabo no. Ompulidde? Kati mumuga ati muli mu opposition, well, it's okay. That's the image you portray to the public that you are in opposition, which is okay. We don't have a problem with you. But is Kyagulanyi your manifesto? Yes, osobola okwefuula embizi nga bw'oyagala. Naye embizi zibeera mu bisooto. Kati ate batuuka okugula ekizimbe ekirimu ebisooto ate ng'oddukayo ate ebisooto. So please, njala mutuyambeko ekintu kimu. Tulwanyisa Museveni. Mwenda gwamuga gumulwanyisa. But when it comes to face Museveni, you change all your guns. Ate muzitumbiza Kyagulanyi. Okitegera?
Bumadi badi mu opposition ngati mwagala kwegata, which is your constitutional right, it is okay. But who is your common enemy is Museveni. Focus on Museveni. On so many occasions, Ntundira Kyagulanyi nga akola statement is he doesn't mention any politician in opposition nga mwogera kechibi. No. Nadamu arude mu politics. Nti ayogera ku Mugisha muntu no. Taina taina Mugisha muntu. Oba ayogera ku Besigye no. Taina budde bwammwe. Yibu abakutaka zindala akomerera Museveni. But mmwe musa ku mikolo mwambadde amasutu mulinga ng'endogoyi. Ne mmubuuzaako buli n'ose nenga mutima oyina mwaka sajja kambadde kooti enzirugavu n'essaati enzirugavu kalina giraavuzi enzirugavu ne galubindi enzirugavu. Kati njala baga kigambo kimu. Fe abasoma Museveni from A up to Z tumumanyi. Tali mu politics mumumanyi, ali mu jango politics ya Arua. Yoyogola kati Besigye gwalimu ne Lukwago. Yogola Mogo bamuteekamu n'abalala. Ye Mpuuga gwalimu, ye Anita Among gwalimu, ye Mayiga gwalimu. Tetulinawo tugenda kutwala ggwanga Uganda nga ba politicians mwenna mubesinga ku kimu kukolera Museveni indirect nga temuga muri mu opposition nowhere. It blocks the understanding of Ugandans to understand whether you are in opposition or you are supporting Museveni. So many Ugandans are stranded somewhere thinking that they are with the people, but other people working with Museveni indirectly. But the public doesn't know who is who. Bovayo kwogera mutola omusajja yogedde, but after kwogera nakola vice versa. Sasira muna Masaka ali atamebya nga oli oyogera gayira oyo sedamu gay ninge birala bine sasira de mapugo jokwogera munagana ninga oli birala. When are we getting out of that shit? Tulivadde muso. That's why Jean Lawrence wagana olwa wangulu buyinza bampuuga bamau ba Mayiga bandi bonna yabateeka mu komera ne bafiirayo yemirembe ganda yerina. At one time when agamba mumanyi nti Uganda okotera wala bana byabufuza balina okufa. Nsere ko yavayo na mambira ate bano bamugamba political activist bafa wallahi mba mulina okufa nze nsere ko nkubuulira ne bannammwe. Oyo data politics gomuzanya nga mubesinga kusereza fezo mu omusolo wallahi mba mulina okufa. The Mayiga type mba mulina okufa. Omutaka wa Buganda alemye okuterekebwa kubanga gwe ttaka waliguza Jero Kayanja. Muzanya tepo wa politics nga public eri mukusafari ngeri abana batakyale kyamisana abana bakozi bemala tuliddagala ensedda babega myaka na kubanga bali tuli ba settlers. We are dealing with the settlers, not politicians. So whoever participate in helping those settlers to settle in our country so that we the indigenous we suffer in our country, you have to die by all means, because we are tired with such full politicians. We are not going to wait settlers to settle in our country. Abana afu bagenda kubeera luddawa. Bagenda kubeera luddawa, if I may ask. Abana baffe n'abazzukulu bagenda kubeera wa gwe lucky enough wafuuka mu nabyabufuzi bakuwadde ssente ozimbye gulofa oyina akamotoka oyina insurance. What about abo mu Kiteeza bafudde 300 plus? Where are they? Who's going to care about them? Abo mu Katanga, who's going to care about people in Katanga? Ani agenda okufa ku basomesa? Ani agenda okufa ku baana basomye abatalina mirimu? Ani agenda okufa ku ekonomi ya Uganda kubanga musula mu gulofa muvuga zigundi zimpeekoni bakuwadde ssente? What about others? Golozalu yagala okuzala ng'omwana malaya. Waliwo yagala okuzala omwana nga wa security. Waliwo yagala okuzala omwana nga kadaama. Onatunde ettaka lyagende to survive anywhere waba yagala. Waliwo yagala okubeera mu diaspora like Windows. People, they survive in a very unexplanation situation in diaspora. Nge waba ine nyumba bisenge musanvu. Wawala due to the economic factors eziri mu Uganda ne political situation embiri mu Uganda bamalekera bintu bebagenda bagaka tukende tufire mu diaspora.
Gomanyi depression oba depression ali mu Bungereza. Omanyi depression oba depression eri mu Europe. Omanyi pressure eri Canada. Omanyi pressure eri mu America. Omanyi omwana ali mu Saudi Arabia akola 24/7 alinga balubu evamba za mundala. Omwana ayimirira mu security ku kizimbe n'akuuma 12 hours ngata ne mwe no sanga abaana mu kibuga kya Dubai sime kibayita sime Dubai sime deira ng'omwana muwala ayimiride force 24 hours anoonya kyakulya to survive nenga yandi yagadde emirimu ekyo. Muzadde we yamuwera ina diploma ekitono nyo ina certificate ya senior 6. The problem is not Ugandans, it's you. Let Idi Amin Dada left each and everything behind, which was accommodating all Ugandans. Yalekawo makole, yalekawo buli kimu nga n'ataasoma alina omulimu akola ng'economy etambula. Mwamu sabotaginga from day one, ne mbulookinga international community, ne mbulookinga mu East Africa, n'asigala ng'atambuza economy nga n'abayindi abagobye. Nemwe mwina access ku buli kintu kyonna, but you steal each and every single coin mu treasury. Ne mutambula mugenda mutambula mukola yoyo. Then we come out to talk or to speak. Others are hooligans. We are not hooligans. Amin yaleka buli kimu nga ne muna Uganda ataasoma ofuna omulimu. Ng'ogufuna kubanga oli muna Uganda. Bamuddusa ngadduka mukazi namugamba Madina wa ebbawa ngwaki tugenze dasi yabaga ezo sente si zange z'abana Uganda teyagenda na sente ya muwa musolooji. Tuli mu 21st century eggwanga terina governor wa Bank of Uganda. Kati uliriza Yoseriti bahabulwa lutabayisirwa mutabani wa Karekezi Museveni ne banno. System gye muzannya kati kanjibulira abantu. You create your own people, but in public you show the public that you are against those people, but actually you work with them. The likes of Mpuga, the Segonazi, n'abalala. You created Anita Amongi Tayewa via FDC. They got political experience via FDC. Thereafter, you brought them back in NRM. They contested, they won. One now is a deputy speaker, the other one is a speaker. They are doing exactly what you want according to your political menu. As long as for them they can't speak and they can't talk. Aramba de mwebuza Anita Amongi wachali powerful. It's because they share common things with Museveni. One, bano ba bookment bayina ekibagatta Museveni awujja Anita ekiwojjolo ekisooka. Ekyokubiri, Anita Amongi ayisawo mubadde mwina kyemutamwenda kyekankibabuulire. Anita Amongi ne tiimu ye yonna ya parliament nga ba MP tebaliimu be bayisa budget ya Uganda. Ompulira? Under the budget gye bayisa wanseno mu nkwesese ebirayo sente za Museveni ezitamanyikiddwako accountability. Bwebanga budget ya trillions 10 bateeka mu trillions 15 ezo trillions 5 za Museveni ne bazireta mu budget committee wa financial committee tebazimentioning tebasobola zongera nako. Supplementary budget zifuluma every after 3 months. Zonna zimenya mateeka due to Anita Amongi and Taibwa anti bano bantu ba Museveni baziyisa buyisa.
So Anita Among is just an mere able P. Chasinga konti je aina office just kati ya tukubiriza olukiiko. But she's fucking rich to the extent nti kati avuganya ku bagagga bali mu East and Central Africa. Akoleredde banga ki questions zino okuteekebwawo answer tewali. Kubanga amanyi mukama we Museveni mubbi. Naye ayina okubba teri agenda mukwatako. As we speak right now, he controls parliament 100%. Ngomuntu nyumba yeye. It's a household. He owns the parliament. Ekizimba ki owninga ba MOP, owninga ba commissioners, owninga buli kimu. Ne restaurant yazitutte. Buli section ya parliament yaji ownings to the extent ne section ya sports yagambi tana gwasobola jiwa yajiwadde mawukati yakulya sports mu parliament sports department ye kubanga yibaawe buli kimu akitutte kubanga Museveni tasobola mukwatako aina mwete mumanyi sente zikuleta kali ya Buganda ne bizibu sale musale Anita Among baleeta mu park this week balese the companies 8 bazisonyiwa omusolo wabula bambe pale babuuza who are the owner of these companies? Companies zibaddewo ddi ng'omanyi sente zibaagala basonyiwa basajja bano ziri mu trillions and trillions of money olw'okuba nti bano be bannannyini companies tezikyalina namanya the address tebasobola kwogera ba owners so they are baga naye nga abasajja Abaganda n'Abannayuganda bafira business baagano bawa loan basaki zimwe Kasagga the likes of Sembule n'abagagga abala bali mu business baba mu Uganda n'abafa press ne bafa baba masente ne company zijja tezimanyikiddwa ne zisaba misolo tax holiday kati zaze company 8 zeta ziri mu trillions of money zigenda kuyita kubanga they are sharing the same thing in common omukulu abba bali bamubira kanayo babba chembadete mu manye ekyo so chemutamanye kira kiki Anita Among bwamala okuyamba Museveni okubba sente zonna zemutalabana ku mu budget ya Uganda kubanga teri gwanga lisobola kubeerawo for the good 6 months nga terina Governor Bank of Uganda. It is impossible. Tekisoboka Uganda tugenda myaka egi tewali governor kati Museveni ye governor sente azikwatamu nga bwayagala bwe ziva mu revenue singira mu Bank of Uganda zigenda bugenzi wa Sali Musale ezimuwa Museveni n'Anita Among n'afunako portion ye zamutegedde mujja genda mutegeera mpola kati kinyu sikiriruddawa ono bwamala okulukulutinga abantu bena bateeka mu opposition n'amala n'abajjo n'abateeka mu play ya NRM bamuyambe yensonga lwaki nti ekibiina ekibazoganya kati ekyakyagulanyi ne bwe kiteekayo omuntu balina force esobola omugoba nego basabye basobola omugaanira eyo mbirabyeko tebiriko kuwaayiriza kati wano okuwali okulina okukombesa one what to mission ya Anita Among bafuna pressure ne shock of their lives naddala ba NRM national platform Kyagulanyi baba kuba akalulu flat neche mutamanyi nti NUP yafuna ba member parliament basukka 200 mu north mu east ne Buganda ne Kasese yafuna ba MP bonna basaza mbasaze ne balangirira ba NRM buli kimu kyafuma information mugirina kati yalina okukola ki balina okutreaminga n'okusanya ekibiina kya national platform nga bakozesaani balina bafulirira akamyu yensonga lwaki Museveni aina abantu begwakutega n'amukutegaawo najjanga is very smart humble ngera boy bajja mu Uganda nga bali humble bawuliriza after getting what they want now they are tebagala kumanya so batega bampuga bandi bonna babategera abaleeta
Puga bamala okutula mu office of leader of opposition tayisangako bill wadde oteekayo ekigambo kyonna kye bayita okukola waliwo gye bayita majority report majority report y'abantu abangi ne minor report y'abantu abatono tagikolangayo. Talina kintu kyali opposinze okujjako okuzanya politics wa Museveni oyo ng'abantu bamulaba amuzanyira mpola mpola buli kimu ng'akikola. Kati bwe tubeera mu bibiina mu byobufuzi president w'ekibiina yabeera ne powers ku babe ba parliament bonna wabula Mpuuga ya making sure nti ye atwala powers zonna ezikontrolinga aba MP nga tebakyasobola kulipotinga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abeddiza. Kati Anita Amongi n'amukozesa mission ey'okusanya ekibiina kya Nupo kyawulamu nga babasanyizawo ekyandi eno programu ya FDC tetandisereyo mugirabo yatandika dda kati kiri ku final touches ky'okusanyawo FDC. Kati bano abantu bonna Anita Amongi ezo sente milioni 5 sente endala zonna zibaziba byonna ba MP okubakagaba bonna buli gole bonna bazanya kadi ku kadi. Kati ladies and gentlemen, Mpuuga ne banne mission yaabwe Mwajiri Nyamugere yali akusanyawo kibiina kya National Platform n'abakulembeze baakyo bonna. Mission Mpuuga eyamulemerera. Kati jukira mu parliament mulimu abantu abaagala ensi yaabwe, mulimu abalaba nga kiyitiridde kitiya. Omubbi olumu atulako nagane nga nzibye nnyo nawumulamuko n'omutima waliwo gati nye nga nzise nnyo nawumulamuko n'omwezi waliwo tekeza naga nenyenze nnyo naye be mbadde nnyenda wona bafudde sirimu kansooke ndinyemu ekyawakati. Naye abakulu bano tebalinyamu ekyawakati bateeka buteesi kwekiserereta. Kati gwe atalina bwongo oli emmotoka edduka nenga tomanya ani avuga mmotoka eyo. Kati ye system gye mbaddemu nga temumanyi kye babavuga. Okitegedde bulungi nnyo. Kati ye embeera mwe tubadde kati mugitegedde. Kati ne mu parliament eri abantu bame ba parliament nga ba ena abala opozi nga neddedde ekintu kisusse. Kati newankubadde amubayizo kyogera nga banoonya waki wayogedde bwoti jangu wano jangu tulabe ebintu bino, naye mulimu abantu nga balaba kisusse. Bano be bamu ku bo obudde bwamala nga atuvuma obudde bwamala nga atuvuma obudde bwamala nga atujerega nti tubeera mu bivulu tukola ki abumale nga nnyonnyola bannayuganda essente zaabwe yatwala zaaki full stop. Era annyonnyole tezitwalira mu mateeka gano bwegati ne bwegati. Tosobola kweripa kuba ex gratia ekyokulabirako kye ngenda okuwa. Singa yali ex gratia yali badde waba former rope nga bwe twali kuba former speakers. Ex gratia yali badde agenda kuba former rope si Mpuuga yali rope kaseera ako kuba yali akatambula omwaka gumu. Sente wazeegabira mu bukyamu ekyokkiriza. Ne bwali badde ogamba nti okola kuba former commissioners. Bano ba commissioners abalala sibe baali badde bafuna sente zino era baali badde bigendewa ba former commissioners. Kati zingiza ali mu muyambako ku justifying kintu kiki kikya. The question Billy, the moral question and the legal question. Was the legal question settled, yes or no? Not settled because the two parties were not listened to. Fe twagala omulamuzi kyovula njagadde nnyo judicial review. Fe aba complaining ku Mpuuga tuweebwe omukisa tulete evidence yaffe. Fe ne bwe tugamba ndi mu parliament muveeyo omusango gugwera mu kooti. Ne ba commissioner badde ku side eri bannayuganda balabe ani alimba. Lwaki baagala oyo omu ono wakubiri. They started getting compromised by forces from this parliament. This ruling here, we call upon the Chief Justice to review it, whether it's genuine or not. These fools took themselves to court. These thieves, they took themselves to court, created their
their favor. This ruling has nothing to do with our petition. It has nothing to do with our petition. Our petition was on grounds provided by the rules of procedure of Parliament. Rule 110. And also, our petition has other grounds. We are not looking at the service award alone. We are looking at issues of misconduct. What are these issues? Commissioners giving themselves illegal trips with their spouses. Somebody is going away for a trip, benchmarking trip for 30 days, which is not there in actual sense. Illegal recruitment in this parliament, where the commissioners have their own relatives, sisters, brothers, husbands. These are all matters of misconduct. So, our motion is still relevant. It must appear on the order paper. Nobody is going to fool us in this parliament. If you don't know to interpret the law, if you don't know how to interpret our petition, then you should hire machineries or lawyers to come and interpret for you. There is no way. It's uncalled for. Now, Parliament was adjourned last week to Tuesday tomorrow. The Speaker herself has written referring tomorrow's Parliament to be on 28th in Gulu. There is no regional parliamentary sitting that we are going to accept. It is theft. It is theft of taxpayers' money. It is theft of taxpayers' money. Which special message is going to be sent in Gulu that cannot be sent from this parliament here centrally? Nobody knows the budget. They are actually trying to account for already stolen money. If not, where is the budget for the regional parliaments? Everything is hidden. So we are telling you Ugandans, reject it. Gulu will be a battlefield. Gulu will be a battlefield. We are calling upon Ugandans, the taxpayers, to come out and block that city. It is uncalled for. We are not in support of any regional parliamentary sitting. I call upon people in Mbarara to block it. People in Mbale should block it. People in Masaka rise up and block it. Stealing of your money, taxpayers' money. All the sittings, those regional sittings, can be done from here in this parliament. It's just a matter of saying, on Tuesday, we shall deal with the matters of Northern Uganda. On Wednesday, we shall deal with the matters in the order paper of matters of what? Western Uganda and Mbarara. It is easy to give a day and deal with the matters of Mbale. I mean, Eastern, in Mbale, instead of going to Mbale. Why you move? Why spend money on accommodation? Why spend money on ABCD? Why give members allowance, extra money to move to Gulu? For what? Ugandans, please, 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 wake up. Don't allow those regional parliamentary sittings. Don't, Ugandans, don't. It's too much. It is too much. You cannot do that. We are standing for our motion. We need a debate. Why is the Speaker not being neutral? Why is Anita Among not neutral? Why is she trying to take sides? If all fails, we shall take her to court. We shall take the Speaker Anita Among to court. We shall take her to court. Watch the space. We are not giving up. We shall fight for the rights of Ugandans until the end in this parliament. This 11th parliament. All right. Njagala okwata olupapula n'ekkalaamu osooke nkusomesa ebintu bino bitegere bulungi nnyo. Kwata olupapula n'ekkalaamu okutegeeza ebintu bino bitegere bulungi nnyo. Oyinza okuba lumbuye tomwagala, naye ng'ekigambo kyekimuvuddemu kigenda kutaasa ggwe oba omuntu omukwano gwo. Goyinza kuba member parliament or politicians in Uganda tobaagala, naye at one time when they come out to speak, ebigambo byabwe bitwale in that particular moment.
kubanga mu parliament muli mu kasiru naye mulimu abasirise bangi kikyosobola obbajjamu togenda bavuna na musawo kubanga tebayogera teboogedde ono ayinza okubanga omuyinako ekko oba ekikyamu naye bw'avaayo n'ayogera mu mateeka bakikozesanga obujulizi okusinziira ku mateeka amawandiika aga constitution ya Uganda ekugamba nti tewali region sittings ziri gazetted mu mateeka teziriiwo kimenya amateeka akugambe ne budget yennyini teyabalibwa mu budget sente zavudde luddawa so totunulira fesi ya muntu wabula tunuulira ebigambo ebivaamu kaseera akuwabyogeredde bikola sensi goloza lwaki abagamba tebalabumbi basooka ku video zino abagamba tebalabumbi basooka ku video zino ate abaga nti banjagala bazira obudde bugenze naye abakuga nti baagala be basooka ku video nakuno kuba bali batudde batuzize engalabi zaabwe bawuliriza kyenkugambye toyinza okuba toyagala muntu neewuliriza ekigambo kyayogedde wakyogeredde wa kikwata ku nsonga ki kubanga eriyo abantu bangi mu parliament nga baasirika jjukira mu Luganda tugamba nti asirise teyejjusa gonjagano tuteeka Kasiru omugo bali wabidde omusango mu kooti era ne banga bamwabidde omusango mu kooti Kasiru afuna interpreter okujjawo baka buli bino bagasima ebintu bikiri nga bajjawo baka kubanga bosirika tebagenda kumanya kikiwayogedde ne bw'oyogera tufuna message ate it is on record nti omuntu wafulumya statement ebeera ku record nti eri abagenda ogitegeera yes Anita Amongi ne banne bakola ebintu bimenya amateeka tebiri mu mateeka kubanga tuli mu jango politics we nakunyonyodde for them they don't care who says what for them they care that have they got their targets or what they want as long as you can speak you can talk for them they don't care but ekyo bakyogera nga bakikolera bweru amateeka bwe tugera mu nsi ezitegereka nti Amongi abamusibe empuga bamusibe mawa bonna baba basibe kyengezaako okugamba it is on record government esobola okukyuka zino video tuzijja buli kimu kino ne tukwata abantu baffe tugenda obbasiba so togamba nti omuntu tomwagala bw'oba anoonya political relevance at that time ayogera no whatever he says or remember parliament amanyi constitution okunsinga nawe akusinga constitution aba akimanyi Bokujongo ina 0.04 jibiramu nga totegeera kyebayita statement buba bujulizi tubaga nti asirise teyejjusa teyasobola kutegeera ng'osirise the moment kasito oyogera nove muntu ategeera kyobadde oyogera era kyovula nabasomesa facial expression body language nga tuvudde ku muntu aso kubanga bakubona okubira ekifaananyi kifaananyi kino kyali kyogera ebigambo waki gwoyogerera ekifaananyi photographic interpretation bakuba ekifaananyi wenaga ekifaananyi kino omuntu egeri gyadde atunudde aye kati adde musanyufu ekyo tuyita okusoma ekifaananyi olulimi lw'omubiri ne fesi ne batayogedde ng'ekigambo fesi yennyini ekyogera gwe kwennyini oyinza okujja ku mulimu nga fesi ekwekabya omuntu alaba olina stress oli depressed nga ye tannakugamba nti nina ebintawanya wabula gwe olaba fesi nga londo leero teziriikalabe kalina ebizibu anti waga nti walina ebizibu landi odya mangi obwana bukaaba obwana bufuka bupa mana ibango so njagala batendeka ekigambo kimu oba mukitegeera ekigambo kimu nti eggwanga balifugira mu bumenyi bw'amateeka eriyo ba MOP ekitufu nga balumwa naye nga batono okuyisaawo ekintu ekyo kati bw'ava nakola statement oba omwagala oba tomwagala oba mukyamu gumanyiko enziro ekiseera wayogeredde ekintu ekyo kyekitufu ky'abayogedde kubanga akimanyi kimenya amateeka tofa ku feesi ye n'amanya ge no fa ku kyafulumiza kankujjukizeyo gwe mukkiriza munnange batukolera akatambi ka Yesu Kristo bwe yatuuka ng'agenda atambuza enjiri n'abayigiriza be n'atuukako ko mu ssabiro lya kitaawe oba essinzizo bwe muliyita ssinzizo naye nga gonna gaba masabo oba essabiro
yagenda otuukamu ng'essinzizo eryo bessabiri balifudde akatale batundiramu njiibwa nkoko mbaata yava mu k'obuntu ak'eddiini mu kifo ne bamulabira n'akyakankana naye akatale konna n'akalya buli kimu n'akisambasamba ne kigwa eri golooza lwaki yanyiiga kubanga kye bakola mu kiseera ekyo kikyamu bakikoledde mu kifo ekikyamu goyalako nga firimu ya yesu tewagirabanga asambasamba ebintu mu katale anyiiza abikasukakasuka kubanga yamanya ekifo kye bakoleramu kikyamu n'abantu abakirimu bakyamu n'ebikolo bikukikolamu kikyamu naye nga ndibaddaga nti ndi musanyufu nnyo essabiro lino oba essinzo lino oddifuula akatale kubanga abantu balina gye bagenda gula binyaga no ekikolebwa wano mu budde buno kikyamu eno ennyumba esinzibwamu taata wange n'alyoka abazoganya kati kyenkugamba kyenjagala nkuyigirize okitegeere olunaku lwolekera n'osoma politics n'omutegeera n'omusomesa naawe n'omusoma in fact ojja kufuna emirimu tojja kuba na depression tojja kuba naye no buli kintu ojja kitunanga omugano kino kirina kubeerako kiti kibadde bwe kiti bakoze bade ffe kati ababiruddemu tubimanyi bwe ndaba ekintu nekitongana okay kati mwine ekira kye mutamanyi nakyo kankibategeeze wano olwaleero simanyi obudde bunamusoboka kibukyalwa bwe navudde nenkuwa project eya structures ezakoleddwa abasajja ba Pirawo League ne Democratic Party mu kulondako balonze okuva Entebbe Wakiso Kampala Mukono zadde zijjudde mu Pirawo League ne DP Buloko omanyi lwaki babikoze ebintu ebyo nga president aliwo kubanga bakitegedde baagala kuyisa ebintu bino president agenda okujja nga bamaze kati bagende mu region okuddamu okulonda ebifo birangiro bateredde bamaze kati kituuke okuba nti bagenda mu kulonda okukyusa obukulembeze oba okulonda agenda okwesimba okukaadi ya Nuupu Mpuuga ne banne abandi badde basigala bali bagenda kuba president ekigo n'enkoona enyoke kyemutaategeera ekyo bayita structure politics gwe mumanyi wali mu kulonda no okulonda is just a practical nti anze nozo ne muteeka mu kabox it's not all about ticking mbweresho politics kintu kiwanvu nnyo kirimu barbarization kirimu organization kirimu buli kimu so buli kintu kyonna nga bwe kiri olina kitunuulira no paying attention to details from LC1 mpaka ko president ngo paying attention to pave a way okitegera nebo tubaga ebintu bino mu mubi tugenda mu kulonda tugenda mu okulonda okumanyi okulonda kutandikire no wansi kati gwagira president nange mugwagira ne bano badde bakutte structures zonna Mukono Kampala Wakiso Ntebbe nga bazitadde mu Pirawo League ne DP Buloko nga abaana bonna aba National Platform of Ole bonna bakuye yensonga lwaki kankugire wano mayinza eba n'ebintu byange kati yensonga lwaki linda kola yensonga lwaki abandoga mulabye kati yensonga lwaki wuliriza bulungi nnyo tedduwa vidiyo eno nagisevinze oba nedda yensonga lwaki wabaddewo kye tuyita shift in positions wabaddewo okukyuka mu bifo indirectly bulimu nga teyategedde kutya chairman we Wakiso aliko Matia Lwanga Bwanika olwamaze okukola structure zino zonna nga amaze zisetinga n'abuuka mu kifo ekyo akyali mu still acting n'agenda yesimba oyo mbusiro sime busaidize busire eyo musaidize busire eyo kati yagenda okuyimirira nga MOP kubanga badde bamaze okukola structures nga zimuleeta butereevu kati agenda gifuna
Naddira ku kifo kye ky'ekyama LC5 n'aleetamu kino ekisajja kisajja ly'abeene Kigozi Ssempala gwe yaleese ng'ate Kigozi Ssempala nfanfe w'amayiga n'empuuga temusobola bitegeera lindako ono Ssempala Kigozi ng'alangirira nemugamba kituufu nange nti ojja kyeyogerera basibo ne banyabo nkyogedde nsaba kalulu 2026 ngende ku disitulikiti nzire mu kifo kya Matiya Lwanga Bwanika ow'ekitiibwa eyo ensonga ewedde awo nyimbiramu kali akayimba k'abakika abanavuka bani olwakayimba bavuka banyimbira kanyumiranga nnyo nti halo dali osibyo tyajoleye bweru akayimba kanyumiranga nnyo kati bano gwe muzanyi gobazanya nga temubamanyi bo batulali ba setting ekintu kyabwe nga bwe mwebase muli muti mugende okuzuuka muti nga bakintu bakimaze kati bo bakoze shift in positions nga amaze okulonda okuva ku LC1 LC2 LC3 bakansalazi buli kimu paka ku district nga president aliwo nga n'ekitebe kikalu Mr. President nkusaba ne secretariat buli mbaate yabadde ku lunaku olwo bakulage video ezabadde oyo n'ogiyuwe nkiddamu Mr. President saba old footage eyabadde ku kitebe nga bakola ovuyo bonna abadde ku kitebe bonna bagobe otherwise oli mbuzibu abaddewo mu byalo tubere bakoze ku kitebe n'abalese n'abayaya ku Rwanda bakuwe footage buli abadde ku kitebe mu kibonna bagobe mbata zanete kubanga piba abantu bagenda okukuba ekibo nga tomanyi bano neba muzanyisa politics ojango politics mubi nnyo wa Museveni gwakola oyo they don't think about removing Museveni they think about their position that's their main objective bantu sobola baka kujja ku Museveni no basajja bakulu mugende munoonye emirimu mukole twagala service delivery so sikubera mbuyinza in fact tunonya bana bagenda kunga bantu kujja ko Museveni mukalwa akajja ko tetwagala banonya bifo we are not invite job seekers twagala ba revolutionist mumpulira bulungi setinze bulungi nnyo omusajja ali mu diaspora akunganya buyambi sanction ziruma bano bali kati taliwo tutto gweyingira wali kati kibakoze ekyo tekimo tamanyi kikino buli mukulembeze wa national platform bw'anaagenda kulumbe okwanjula oba ekintu kyonna mpuuga Anita Amongi bategesewo obubinja ng'obubinja olwo babuleta babiwa ku mikolo ng'olukuwa microphone national unity platform ng'endulu etandika twakowa temujja kwogera wano bikigenda twakowa kyagula ezo sente zitambula abikola ba DP na Piraoligi Anita Amongi yasasula n'empuuga nakyo temunnakibuuka muli awo mbadde munakitegera nakyo ekyo nakyo sente zayise mpitirivu buli mukulembeze wa nupo w'ensonga wagenda ku mukolo mu mwaka ng'ebyayi bitandika twakowa biki twakowa nupu twakowa Kyagulanyi biki sente zitambula mu Buganda eyo strategy weri yakuba Kyagulanyi na nupu indirect tebakikola nakyo temukimanyi nyingi bagaye mu kitegeere bino tojja bisaako edi BS simanyi BBS simanyi ale ojja bisaako social media kuba n'amanyi okukola politics n'omwogerera n'obuvo n'obuddo bw'ebyobufuzi temujja bitegeera naye mujja bitegeera kifuba kale n'olw'ensonga eyo video ewedde tusinkane ku lunaku lwakutaano ssaawa 2 ez'akawungeezi ye mukama bankuumira atabakuumira mpeera
wabula bwalaba mwononeka abatwale mwenna sina gwe neewu yamuganya okujja ku Museveni nkidda mu video ewedde mugende muka bwalaba mwononeka abatwale nange era bwalaba nyononeka ntwale muwulidde bulungi nnyo mukama bakuume video ewedde mwebale kubeerako mwebale kungobera so byo video ewedde video yali mugisaasaanye buli muntu agiwulire ekukke mu mubiri in fact nyinza nawo tadda ku Lwokutaano musooke muweze video n'omunagisanga wonna nyinza nawo tadda ku Lwokutaano nga mulina okuwuliza video mpaka kuwulira gisaasaanye buli wantu wonna woogisanze buli muntu agiwu kubanga ebadde yanjawulo nnyo bw'etakuggula mutwe ejja kwabya omutwe era atajja kutegera ojja sigala ng'oli musiru kubanga n'abasiru bakula bazaala bazukuza ate bafa kati saagala musigale mu kkoera erimu mukama bakumira takumira mpeera kuma Ssaabasajja Kabaka kuma Buganda kuma Robert Kyagulanyi Ssentamu buli omu mukama kuma famire era omu kyasinga okwagala obazuukuse mututo balimu bategere ensonga zino balime kubanga abo abatwalibwako ewaabwe ng'ate balina okutegeezebwa okwenjawulo abantu bano bandibadde beesimbu nnyo oba beesiimu nnyo tulina abantu abasobola okujja ku social media ne boogera ensonga zino okusinga abalala basirise kale nno njagala kugamba faa nnyo okulaba ng'otambuza information ku lwa Katonda n'ensi yange mukama bankuumire atakuumira mpeera mweraba